Musajja mukulu gula mukaguli oyo Robinson Kiyaga nga memba wa NRM era nga yavuganya ku tiketi ya NRM ku kifo kya meya wa Ntenjeru Kisoga Town Council wabulono wa independent namuwangula obululu era n'enkonda n'enywa wabulono abadajjukidde mu kkooti okulaba nga anyagulula obuwanguzi bwe yamuwangula wabulono watuse mu kkooti omusango egumusinzizza era nasigadde mu kaguli nga amaaso gamumyuse era amaze eddakiika eziwera nga tateguse kuvaako mu kaguli ka kkooti. Osinza ku bantu abaze mu kkooti bagamba buli kalaku chairman wa NRM President Yoweri Museveni abagamba balonde abantu aba ba NRM okulembera ebitundu byabwe nabo ne bakikola okumala emyaka 10 egirise ng'omusajja mukulu oyo yakulembera Kisoga Ntenjeru Town Council wabula nga talina kintu kyonna kyabakulire ky'amakulu nabo kwe kusalawo okulaba nga ku luno bamumma akalulu wabula bwewunyisiza okulaba nga omuntu gubamma akalulu ataddukidde mu kkooti emulangire nga ye ssentebe oba meeya gwe balonze owa LC3 omujjuvu. Kalulu omwana oyo nga kutumiriramu obwesigwa bunene kubanga wabadde kansala w'omuluka gw'Entanzi akoledde abantu ebintu eby'enjawulo. Abantu abakulu ffe twamutuukira tumusaba jangu ovuganye ku kifo ky'obwameeya olw'ensonga nti mwami Kiyaga Hudson emirimu gyamulema ku myaka 10 gyabadde ku bwameeya n'obwa kansala bwe yamalako emyaka 5 n'emyaka 15 gye yamala ng'ali ku bwa kansala b'abavubuka. Sife ntuka mwana jangu otuyambe obeere ng'obeera meeya waffe. So fa omwana n'ajja n'akkiriza ne tuba tuyiwa omubiri gwonna ne kisoboka era abantu ne bakkiriza bannantenjeru Kisoga Town Council ne batuwa obuwagizi bwabwe ne tuwangula era bwe twawangula ne tubeera mu kujjaganya okw'ekika ekyawaggulu. Ne mu wiiki nga 2 tutegeezebwa nti omukulu oyo alabika awaabye. Mu nnaku 3 ezaali zibulayo, ennaku 2 ezaali zibulayo ne batusavinga samon etuyita mu kkooti. Ne tujja mu kkooti omulamuzi n'atuwa olunaku lwaleero olwokubiri. Twaliwo ku lwakutaano era ku lwokubiri omulamuzi n'atuwa okujja okuwa ensala. Naye ndi musanyufu nnyo kubanga omulamuzi kyakoze kye tutasuubira kisobola okubeera. Omulamuzi n'atuzaayo mu buwanguzi bwaffe era n'alagira omukulu atuliyirire nga naye bwe yali asaba mu kuwaaba kwe nti tuba tumuwa waba atuwangudde atuliyirire. Omulamuzi n'akkiriza omukulu yatuliyirire. Mu mazima ajja kikola. Walibaddewo okusonyiwa okw'enjawulo naye olw'okuba nti yabadde agoberera nga ayagala kufiiriza mwana ono oyo mwana omuto mu myaka gye nga azze mu byobufuzi ayagala omugoba mu byobufuzi tewajja kubakisa. Amazima ga Katonda mu ggulu ajja kuliwa. Olw'okuba omulamuzi asaze bulungi nnyo olw'okuba tubadde ekiseera kyonna tukola ne meeya Kiyaga naye nga tasobodde kuweereza myaka 5 emyaka 10 gye tumaze nga chairperson w'eggombolola eyo byonna byonna biganye okuba nga bikolebwa ate n'ayagala okulwanira obulwanizi obukulembeze obw'ekimpatiira akkirize nga be bamuwangula adde ebbali abaana basobole okukola emirimu abantu abalala be twalonda Kagwa Mike twamulonda ne tumuwa obululu. Nze nga kansala ndi musanyufu nnyo kubanga nze okulwanga empeereza ekisanja kimu naye era ankoyeza ebyobufuzi olw'okuba obunafu bwe bubadde ku ggombolola. Twebaza omulamuzi olwali kyakoze olw'okuba ng'asaze ekituufu ekirina okukolebwa abantu kabagende bakole emirimu gyabwe mu bwesimbu nga tewali kutaataaganyizibwa. Ebiseera byatumalira ate ng'atwesibako ffe nga Bannantenjeru Kisoga Town Council ffe tumukoye nze nange badde kansala mpeereza ekisanja kya myaka 5 naye nga tewali kikolebwa mu myaka 5 gye tulina kati talina kyasobola kugamba abantu era obukulembeze abukayanira agenda kukola ki. Tuli basanyufu okuba ng'omusango omulamuzi agusaze mu bwenkanya. Leka Kagwa Mike agenda atuweereze Ntenjeru Kisoga Town Council esobole okufuna ekyukakyuka. Twagala tumuwe omulimu ngenda mugulira ekisero agenda anoga amajaani wamugani waliwo amajaani agenda anoga amajaani ekibadde kimulajenya gubadde mulimu kati omulimu nze nkumuwadde agenda kunoga amajaani. Twagala Town Council yaffe kati etambule properties za gavumenti zonna zabbibwawo motoka pikipiki n'ensimbi z'omuwa omusolo zibbibwa naye nga bwe tumugamba kuna tuwuliriza lwekyo kati agenda anoonya omulimu omulala kati tekawo abasobola tuludde nga tumubuulira kyekyokukola ajje tukolere wamu yatwesamba akolagana n'abantu abatali babuvunaanyizibwa abovunaanyizibwa bonna yabejjako kubanga alowooza nti bajja kumuvuganya naye era enkomerero yaleeta Kagwa nga mukozi tusazeewo ne tugenda naye.
omulamuzi bamugambye omusango agugobye n'amulagira atuyirire nga tugenda kutuula tulabe akasente katuwaayo abasiramu basiba kwolwo abakatuliki basiba kwolwo n'abakristaayo basiba kwolwo mukama tayinza kwebaka tumusonyiwa wabula kino abatuuze batusanyukidde nnyo okulaba ng'omulamuzi asaze amazima n'obwenkanya n'alagira n'ekiyaga asasule oyo gw'abadde avunaana mu kkooti eno. Togeddeko n'oli abadde avuganya Robinson Kiyaga Addison era n'alaga essanyu lye okulaba nga omulamuzi amuwadde obuwanguzi bwe. Robinson yabadde agezaako okumunyagako era n'olooya we naye agamba kibadde kisaanidde okaba ng'omuntu we atuuka ku buwanguzi buno olw'okubanga abantu bamusaamu obwesike ne bamuliira obululu obungi olwa kibadde kigenda kwewunyisa okulaba nga muna NRM ate anyaga obululu bw'abantu bwe baawa omuntu waabwe. Nalela John nga mbadde wano ku ludda lwa Kiyaga Kagwa Mike gwe baawaabira naye leero kkooti esazeewo negoba okusaba okwoyo eyawaaba nti obululu buddemu okugalwa ng'esinziirira ku nsonga nti kkooti terina buyinza bugibwewa mateeka oba akawaayiro konna mu Local Government Act okugiragira okuddamu okulagira okugala obululu. So okusaba kwoyo eyawaaba kugobeddwa era ne kkooti neragirira nti ayirire oba asasule costs eri mwami oba meeya omulonde ow'Entenjeru Kagwa Mike. Kyekyo Kagwa Mike omuwanguzi w'okaluuka Ntenjeru Town Council meeya yalondebwa abantu ennaku z'omwezi 4 ogwokubiri naye tubadde wano mu kkooti nga bwe nawangula Mutuuki Kiyaga Addison Robinson amaze mu kulembeza wa Town Council egombolola Ntenjeru emyaka 3 andeese nti namubba obululu n'ekikoze bulungi nnyo omulamuzi njagala okumwebaza asaze omusango mu mazima n'agamba nti kkooti emusango agugobye kubanga kkooti terina buyinza kudda musango ogwo Mutuuki Kiyaga kuyajja n'asaba bimusanyufu nnyo okubanga nabeera ebyobufuzi naye ate badde kunekulakaaganyizibwa omuntu amaze ebyobufuzi emyaka n'emyaka ngayagala kubinneetamya nze kuweereza abantu naye teyageza okuteekako embeera enneetamya ebyobufuzi. Ndi musanyufu nnyo naku lwaleero kubanga mpangudde omusango gwegugobeddwa. Njagala n'okwebaza looya wange Nalela John omulimu gwakoze ogw'amaanyi ennyo okutaputa amateeka obulungi nga bagasobodde okuwangula omusango guno era nze meeya alinda okulayira mu Ntenjeru Town Council Kagwa Mike.